Yeah, nze sitakindaganga nako sikimanyi kyoba ayinayo ebbali oba sitakindaganga nako bayidawo enkumbi byo sibisobola bambi like ebyenkumbi byetaaga abantu bali abamaze mu bufumbo myaka 3 ng'obadde naye paka myaka sibisobola simanyi omusindika mukira muno ngagendo naabe I know how to do it. Naye nze ebyenkumbi nedda. I know how to do it. Nze omusajja wange nze mmanyi ekyokukola. Omusajja wa Irene ye bambi. Olowooza ku musajja sente? Omusajja sente wali muzeeko boyfriend wa anyone? Wabula sijja kulimba naye ndi mukodo. Ku kyesente naye nga kyekituufu bwe kirina okuba. Omukazi tasobola labanga bbaawo alina ekizibu n'otamuyamba. Teba relationship. Kyova olaba love is not enough. It's all about kutegeera muntu. Newoona mulago omukwano nga tewamutegeera. Eyo temujja kubaawo. Okitegeera? Mujja banga mukyankana buli kaseera. Ojja ba like nga atali enough questioninga oba wange oba si wange oba akoze kino oba ali ekyo kitegeera omuntu omutegeere nze wenjagala omuntu nsaka kumutegeera because love yo temala byonna omuntu omuntu olebera transport tugamba wano namala kukyalira bino byagala n'omukyalira boyfriend boyfriend my man just sagala bya boyfriend but boyfriends babanga bakwano banga abalenzi they are my boyfriend no man kati mba nakwogera ki I know mumuleke kale yo man kimana wewa title ngola kale yo man katugenderawo kaseera kange kale is mine simanyi omutimba tosobola mutimba aya simujjayo mukono si yo man muteke kati wala betuba planning webinaba ebyokwandira muteke kati before kwandira fe tukowayo weyekyanga bwemakwatira mu bintu ebyekisirusiru appetite ate nze wa relationship gye nabeera mukola dodo naye okumanya nali njikooyi nga mpulira njagala kwagala muntu wa bweru genda kale mukola omukwano n'omuntu ate nze wenfuna ekyo ekintu relationship gye ndimu mmanyi ebe nnemu. Yeah. Hey, where to leave? Buna nabijjayo kale. Okay, hi lovelies. Welcome to Love Life on my YouTube channel, Dorina Sasura. Thank you for liking, subscribing, commenting, sharing. Your feedback matters. And another edition of Love Life. We have a beautiful guest, Njakoba Mubagamba, or she'll be introducing herself to you. But before we get there, Njagala kubajjukiza, this show is probably brought to you by Gaucho Grill Restaurant, a very beautiful restaurant. I love what they do, and I'm glad most people know about that restaurant. It's actually located in Bwebaja. You understand? That is in Tebe Road, Bwebaja. So Basamas, my dear Basama, I want to make this announcement. Basama, muno nyawantu wokuwumulira. Nga tolina kuyingira mu Kampala n'ogaba nange noonya awantu wenyinza okunywa ka juice oba njagala kulya ku nnyama. Abantu balina buli nnyama gy'omanyi, balina ennyama ennungi. So ne wali ogenzeeko muyita kutwalayo wali oyidde ku nnyama y'egundi, ze bannange ennyama yasinga okuntwalayo ennyama ya crocodile. Togirangako eriko ekyennyanja. I want to try. Njagala gigezaako kale. Kale bangamba balina ne snail babi ebiki mu Luganda snail. Abakovu gaba gabwatuka bagalira ddala mugabwatuka bugali crunchy. So all types of meat guys, gendayo ate very tender.
they changed their menu, so just in case babanga toyagala to go through all this traffic or the trouble, just go on Glovo Jebali. Glovo, make your order. You'll see Gaucho Grill. Definitely Gaucho, like Gaucho Grill. And make your order and enjoy. You're going to love it. And then on Saturday, there's something they have that I love. I was there last time with my colleagues. By a band called Kato Band. It's a new the band is good. At least we listened to it for about an hour and then we had to go, but it was very good. They started at around 8 p.m. And a band it's very engaging. The sound was amazing. I just love the view by now the upper side and the downer side, and then there is the waitresses, the waiters, very welcoming, and they be smiling, you know, so you feel at home. Yeah, even kids, you can come through. Then baba inayo parties, walo wanabaina zino okay, the dinners. Walo china chiwangambye, is it Rotary? But it's a Rotary Club. Rotary Club. So you book basically. It's a very beautiful place. Nebagamba Rotaries mbera mu abasajja abagale. Sirikire. Era nze bana erunja bolinda abantu kugawo kyawo ngate ngomanya na Rotary jiba. Switch na guy baka wali abasajja. Mubera mu connection. Tebafuna. Hey, but some of them bali married by the way. No, they are all married, that's what we're talking about. You know how much I love you. No. Don't ban. Never in a class. By in a class, I said about lottery. Really? By in a class. Ene bagamba mulimu gondi groups walonga abamu bali mu certain corporate companies. I think there's a group, depends on the Rotary you're going to go for. Yeah. So anyway, guys, that's Gaucho Grill and Restaurant. Kati nina guest omupya for the first time on the show. Kandi kidono okusakamcha Irene katogana kuyanjula. Tetubanje bali mufumbo bali single sinasira wakasira balwingi bali no mwe yanjulira abantu bakumanye. Irene. I'm not single. Neither city married, but I have someone. Tulia wait to you have someone. Yeah. Bagobye. Tobo bejjako someone. Sajanga njagala. Njagala atafaayo bantu. Bannange. Irene ebintu bitabuse ku social media. Bannange. Social media nga betegera ku social media abakazi abafukati nga mwa abalina abantu like bobera ku keke all that time. Nalowooza nno omusajja tebamuteekako maanyi by the way. Omusajja yeekuuma yekka era yeetegerera yekka. Olimba. Omusajja tebamuteekako maanyi. Kati ogenda muteekako amaanyi era ajja kwenda wanaaba yagatta. Actually gwe omukazi olina kwebereramu nga gwe kufa ku musajjawo. Okubifaako batya like sibitegera kubanga bagamba ne bw'omukolera ki omusajja tasiima kitegeera. Si bonna. Buli omu ayogera nga ye. Nze owange asimba. Owange asimba. Era takindaganga nako nti nasobola okukwana omuntu. Ate sikimulabanga namukko. Naye nze byenkola asiima. Kati gobereyo oli mukazi mbwe omusajja ne wamukolera ki tasiima. Gwenga gwe naye nga nze owange asiima. For others I don't know. Kati ne bagamba no kati okale in your mind okuuma omusajja okola otya. Naye omusajja nno bamukuuma. Namanya ati kwajagala kitegeera lewa. Omusajja tebamukuuma newokukubira amasimu buli ddakiika. Omanye waali video call buli ddakiika omusajja tebamukuuma. Omusajja yeekuuma yekka. Nze just kale kyemba njagala omukazi ali eyo. Omusajja mukoyere byayagala ng'omukazi. Mukwate ng'omusajja ewaka. Okitegeera temuba basajja bwembi. Bw'obeera omukazi tobanga musajja. Mukoyere buli kimu we bukubanga kiseera kya kwambala buli bwambale. Oli waka. Mufumbire. Ebintu ebimu tulina birekera bakozi nti amufumbidde amukoze ki. Omanyi nti nno dodo kale abantu abamu balogwa omunaye eddogo gye riri. Ngenda kubuuza walabye kano ka video. Bagambira mbu eddogo gye riri kale banye eddogo gye riri naye naye kulaga omuntu mbuno akwagala ennyo akyawa oli wanjagala ennyo bakikola batya. Kati waliwo ne wano ebagene yabaddewo recently zawagirabye.
omugole yafudde ku lunaku lwe wamulabi abasajja baba baliko ebizibu era ematogo gegali bayida tetubikiririzaamu naye ate byansi gyebiri beba abasajja bosanga bamuloga babamuwa ebintu n'abirya avudde ku kalina neyeekubawo wansi yuuyo emmotoka yeesuddemu emukoonyi yuuyo omukazi amufunise ekintu mu lubuto anti kumusanga namuntu oba kumukwata nabo ntewo banonno obusungu ebiseera ebisinga kiba kintu kiri nga kyekimukozesa kyebamulisa kyegeza babwala baliisa abasajja baffe ebintu ogereko omusajja takyakufaako babikolera tejjukira buli kifo ky'olimu wabeerawo akyagala olina kukolera muntu wo bintu bye kalogereko omusajja akyuse kumbe omusajja atubambye bamuliisiza ebyo anti waliwo abakazi nabo waliwo omukazi gwobeera naye ng'oli musajja omanyi nze mikwano gyange egisinga basajja bayidawe lwaki toyagala abakazi ndi nabo mbayina naye nze mikwano gyange kale nasoma abasinga ba obis abasinga nsembeera n'emikwano gyange basajja abasinga abakazi nina batono but they are all good friends bambi ate nze I'm surrounded by love nze simalina bintu nze newenjawukana enkya n'omuntu tagenda kunnemesa kwagala oli byembadde njagala ono bwe bagamba mbutokola nnyo simanya ng'oli bye badde mukolera sima abasajja tebasiima bakyuka nze mbikola 100%. Akumenya omutima leero mbikola noddamu n'okola byebimubiri mbikola at the end of the day nange nnyumirwa naye anyumirwa kati lwaki mba ngenda mu relationship dodo nga sinyumirwa ngendeyo mu byakiyaye just for sex I can't. I have to do everything. So gochikana omutima gwo ogumu bwakukyawo ate nze njagala nnyo ebintu by'okufumbira omusajja bannange njagala nnyo ofumbira omusajja njagala nnyo olabirira omusajja anti abakazi I'm not a slave queen ate naba slave queen oba kale baside dish I'm just saying mbu bwe bakukwatira ku musajjawo era kyo kituufu anti abakazi wakabi babibalemu ogenda kubeera n'omukazi wewakaye ogenda beera n'omukazi waka ayambala guddira abeera yeebikkiridde sire queen omusajja abalaba buli kanaku mu mabaala bambala bu revealing clothes kati bwagaana obwambala ewaka omusajja abasajja balina obbakolera buli kimu oba tasiimye yamanya as long as nze nange nkikola nkyagala ng'okola kyoyagala naye nga kimusanyusa naye nze nange kiba kinsanyusa sikola kyesitayagala era singa mba sikyagala singa sikikola ogotafuna heartbreak engeri gyogamu nsinga ngenda mu birala famutuka abamwaka mulamba no naliko mu heartbreak eno last year December nafuna heartbreak namenyeka naye lwakuba wala omusajja wange nali mbuzaabuza emabega eyo ng'ate nina ono nga simwagala omutima naye era kati gwendi naye bambi omutima munaye kati gumwagala akola byonna byabasobodde kyayina okwagala tekiba nti muntu oba ayina nakuwa nina oli namukwata n'omuntu wamukwata n'omuntu nga musajja olimba namukwata n'omuntu munnaye naye nemala nenkita simanyi oba just baali ba mikwano nedda mukwano batya nga baali mu mbeera ki baali batudde ate baali mu bedroom baalina engeri gye baali batudde bombi we bati ekitansanyusa ate nze waliwo ekintu kyendaba neŋŋamba sikengeramu sola mala kyannuma koza omuntu wange nikabuuza biki buuza n'omugamba omanyi fe abakazi baganya okubuuza n'omanya omanyi nga bye bagamba mbu n'ogenda mu relationship n'obuuza omutala okudatinga n'obuuza nti kakati what is this tuli ku ki then nebanga nga mutuuse nga olina kyotalabye kyotategedde before you break up with someone oba obuuza n'omugamba mukwano kyendabye nesaakitegedde byali biwanvu byali biwanvu neera musajja kati ndinoyo kati bweyagenda yanneegayirira yankubiranga tumitinge twogere kozi twali like kale byakukyala yagenda mama wange byali byakukyala biki mpola mpola twagenda nze bayira yenze nina emikisa mu basajja buli musajja agende wa mama wange n'ali ebintu
ate nze abasajja tebandekaawo nze abalekawo wallahi wazina akadagala otegera okampeko nsoka kanabe nabeko kubanga wallahi nze Irene nga woda wallahi nze asaawo yali agenze wa mami nze abasajja mbafunamu ate nze abasajja benfuna bambi bamanyi okundabirira kyobola kati nze simanyi ebyo bantu bagamba abasajja bawayayi nze sibimanyi wallahi buli musajja gofuna asobogwa laba mama wo nadi si bangi nnyo era bennaakafuna naye nga gwe nazaalamu yagendayo before oyo gwe nazaalamu gwe nayina yagendayo yali mugisu by the way abagisu oyo omusajja yandaga omukwano by the way yanjigiriza love sisikiza abagisu balina love kulimba omusajja yalina omukwano bambi mondesa abagisu bannange yalina omukwano bambi nakuntamya yalina omukwano musajja atu nze mbeera mu byalaavu nze simanyi era nze advice gyempa abantu mikwano gyange waliwo omuntu ali wasa okulwanira waliwo omuntu atalina kulwanira nze omuntu wemugambira omuntu wajja nannebuzaako nga lwaki nze omusajja wemba mulaba nga ali wasa okulwanira nina omulwanira nekusanga not like this okulwana ebyo sibisobola ebya media sibisobola nti biki nze tutuula ne twogera buli kaseera wendaba w'ensobi nkutuuza ne twogera nze omuntu wange mba namutegeera waliwo omuntu gwe tasobola kuddaawo okumulumba era omukazi mugamba ava ku bba wange mugamba ava ku bba abasajja bennaku ebintu bya relationship olina okubeera abasajja bafula abategeevu nedda gye bali just temumanyi wakubasanga mukwano Irene just njagala kubuuza ndagayo temumanyi obeezwa kale nze engeri gye nnina n'abantu kale nga balina nnyo ne true love buli omu omuntu we gwalina yamutegeera kyobalaba nze ntambuliramu eri basajja naawe tusaba abasajja era bonna baba bagenze kale kusaba naye nabo baba bagenze kunoonya bali singo baala gye bali abawala nabaana abaakula gye bali kivolaba nze mbasagala musajja wange genda namubbala eka mba njagala tugende babiri no that is part of life kuki boba tudebawola nga sweet ndibagenda mukwabula nedda mukwano n'abasajja dali kati kyokuno wabeerawo okumpi mutasobola kuba sweet n'enamba nga tuli wano fedafeda era mulaba nga mutunuulire nange ne mbatunuulire mulaba nga nze njagala omuntu wange musooka ne mutegeera ne ŋŋamba kati ono bwati ne bwati era kituufu kubanga nange waliwo omuntu omu gwe bannyumizaako bamanyikiddwa by the way ayina mukyala we naye okimanyi omuwala yanyumiza n'aŋŋamba okimanyi oyo omusajja yagenda mu ttooyi n'aleka wali mukazi we ng'atudde mu bbaala lye baalimu yalaba omuwala yali nina omuwala gwe yali atunuulire walaba omuwala ndooza ng'agenda mu ttooyi naye omusajja ne yeefuula agenze mu ttooyi mukwano gwange mukwano gw'oyo omuwala eyasaba gwe baawa ennamba n'amugoberera n'amuwa ennamba kyokka mukazi we ng'amulese wali atudde bano bamu ku baserebu baffe munaaye naye abasajja b'abantu munaaye nze sobola kugamba nti owange naye aba abalala ogenda kumpa ku kyekyomukisa nti bakuwa ssente gwe omusajja tugambira abasajja benayitawagaba abasajja gye bali mera there by the bati bakukwabula akakola kukazi musajja takugira nga nadduka ezo nze mbadde nnyo bintu bya true love sijja kugamba nti baali bankwabuddeko mpozi nsobola experience kale mikwano gyange bannyumizaako siina kika kya mukazi kye sitalabye siina kika kya muwala kye sitalabye kye sitabaddeko naye bonna mbiraba bye bayiseemu abaana abawala nga balina ennaku naye nze I would recommend omuntu omukazi yandikoze bukozi naafuna omusajja gwasobola
otherwise ate omusajja gwensobola like nendabira omusajja ate nedda omusajja gwensobola what do you mean no like kale nga akusobola okulabirira naye nga naawe okola naye ng'osobola omugamba kino waba abasajja batagambwako ng'omugamba n'akikola gye bali abasajja batagambwako naye ziteziba relationship biba bainamputu n'agamba kale kankikolere ddala ndadde kyonookola abantu baliko okutola mu relationship zaabwe bogerenga ne bapatana baabwe mutuuze omugambi mukazi wange tooma mukazi wange oli mukyafu mukazi wange kino newe kiti wetaaga okukyusaamu abukazi wange towooma nenda oba ofuba kyebali abakazi abatowooma kyebali gye bali abantu balaba ku social media kujjawo kwekalakasa bino omusajja n'akeera n'akulekawo yaba teyakutegeera aba wemuva nga mwegatta emibiri gyammwe alina kye yakuwuliramu n'atakikugamba n'alyoka agenda n'ataddamu nakukulaba aba alina kye yawulira n'akyo kikugamba abasajja kiba tekiruma kuba kutegeera muntu like omuntu w'omugambako n'omugamba naye mukwano manyi kibulamu oli mugazi okitegeera omuntu w'omugamba kati omukazi w'oyomba nga bakugambye ekyo oba toli ready okubeera mu relationship okkiriziganya ne munno si bihabozi kyebiri eddagala mu zi pharmacies ebyaki ebitayitinga gyebiri simanya wotagiva olya ne ku bibala okitegeera olina okulya ebibala biyambako kiringa kati abakazi aba bawunya obusuye olina okunyiikira okulya ebibala okozesa ku rosemary ne westeaminga bawunya bituufu abakazi tebeeyonja naye manya ekireetera ekyo abakazi olina jjukira buli mwezi olina okwekebera okitegeera ebyo bintu bya infection biki kale abantu abasinga bali mu relationship nze nandibadde ngamba tisiko buli mwezi mwekebezeeko n'omusajja infections mwekebezeeko ku bulwadde atakkiriza kwekebeza lwaki obusolobera naye kitegeeza abamu bakazi buli kaseera nze leeteeka ku muntu wange gwembeera naye buli mwezi tulina okwekebeza buli kirwadde iye buli kimu buli kimu ate era abakazi abatawooma baba ne infections abantu baba ne infections ate kati basitamasitama ku matooyi eyo balebaka n'abasajja abalala ne bazibasiiga manya abasajja nabo babeera n'agagalwadde simaaga gonolia simaa biki naye ze mukama yampa omuntu baana nze buli mwezi bayirayo twekebeza baana lyero etteeka erisooka sibisobola sibisobola eno relationship gye ndimu yo n'ogusooka nagwo gwa katonda eno relationship gye wasabira nengezaako oba like oba nemukwatirako mu nsobi nga twabyogerako ey'obwenzi nina okukola revenge eno sigivaamu nga sikoze revenge sagala kasikyagabirako mmalira budde wallahi nina okukolayo ka revenge kati nobala kitegera nti ayenze before nga tonamamuta wakirinawo noyenda nategera nti nyensoka sagala kwenda kati revenge genda gikola otya nkezi tape zoba ogenda gikola otya then sooka ne musonyiwa ogusooka n'ogwokubiri naye ogwokusatu never sobola wegifuluma togidda kaba kafuuse kamanyiiro era nze ŋŋenda nze bayidaye nakulira mbazadde babiri kale nakulira mbazadde babiri bayidaye nze kale siraba bintu byabwe nsimanyi nakumanya mama tata wange okufuna mama wange yamala kuzaala kati we yamufuna paka kati
toyina wali owulidde ki toyina wali owulidde ki bayitaye balina n'omukwano mungi kati nze mpulidde na mukwano n'abantu bembeeramu bonna bajjudde omukwano abawala balina omukwano abasajja baagala bakazi baabwe kati bajja n'akugamba kale yafunyeyo owokubiri okola otya owokubiri musiraamu ffe tuli basiraamu abasiraamu be bakola ebyo nze omuntu omukatuliki nafunyeyo omuntu okusinga okumulira ku bbali tuba tugenda kukola competition ate nze sibisobola awo mbireka n'omuleka natonka kimba mbeera mu competition n'omwana w'abandi sobola bintu bya competition omumbejja awo nvaawo neŋŋenda kati nsobikize tukola relationships okugaana muyomba muvuma abasajja ebigambo byemutalina bavuma ate ne bw'olibeera mu relationship nga tolina mpisa trust me omusajja takukyawa akwendako ayinayo atamuyombesa ayinayo atasobola muyombesa bigambo kitegeera ebinene ennyo bino tuyomba no one is perfect naye waliwo atamuyombesa nnyo nga nze nina relationship gyemmanyi bali bafumbu naye omusajja alina relationship ebbali gy'atambuza wangi n'omukazi ayiri buto kyokka ayagala mukazi woono eno omukazi woono officially married eri nayo yagenda n'akyala omukazi alina olubuto omuwala omanyi bali abawala abaakula talina nakamogo yadde mwana muto mwana w'abandi muto naye alina lubuto ono ali eno kyokka wano n'omukazi naye abasajja bamwe balina ebizibu nze wange tabiina abulawanabawandaabanagala kuyamba n'otegeera byakola talina bambi byakola okebera simu ye takindaganga simu ye ate nze nno ngimusaba tabiriiko nogamba mpa ku simu yo era obeeranga mu relationship notakebera simu ya musajja bagenda bayitira olulwadde simu muzikebere so inokwata esimu mugambe mpa esimu yo bwagala ogibwa esimu nga red flag tunaafuna abantu red flag waaganira waati red flag nga tebaagala masimu gakebera mpozi weriteeka nga mwalyogerako nga mwakwekwana terikebera simu basajja bagezi nange sina kyesitamanyi banga abalina esimu nga ssatu ng'emu alina waagireka wategeera tokebera nnyo amasimu waki emu agireka ku mulimu emisana bano nakola byakola mwamwo n'amulumba ffenna tuli bagezi ffenna tuli bagezi naye nze ono revenge cheating teri yakushitinga ejaba revenge sikumutta sikukola ki bino byebafunita abantu ase ekyo kumulumya nti no kiwabula nina kyenja okukola kiraka kitegedde bamanyirira nnyo kitegedde kyogamba waliwo omuntu gwe yagamba yamulogaga nga waba alina wagenza awalala sugakendye teyimuka waliwo naabayimukamu naye eri nga woyingirayo mu munda tewakola kyobola abantu batwala nga sex kale baviewinga sex esobola ngaekintu ekitaliimu naye at the end of the day buli omu kyayagala kyekikubeeza mu relationship era mukwano okwegatta bintu ebyo weebityo the sex naye muli muti yegowa buli kanaku si buli kanaku si buli dakiika naye buli wiiki wakiri ennaku nga nnya ate waba tali wala mu long distance relationship obudde si bwe bubyo bw'ennaku zino buli wowulira nga ate bye bimbeeza mu relationship kukola mukwano biki ebyo weebityo kulabirira musajja wange bampa bandabirira kigamba sente era zirina okubeesawo zirina kusigaza mu relationship as well nazo zisigaza sente time attention eyo yonna ofumbira omusajja we balefumba munnange baze bafumba buli omu abeerawo naye ewuwe wangeera wange ate wani ogenda bugenzi tokuba masimu ffe baatuwoninga ne bagamba please
ngendayo wenjagaide era ngendayo natuuka notuukayo nga gyendi nga tamanyi nti oba gyendi nga namufumbidde dda biki kati walekaleeko ku bugoye manyi mweresayo obugoye gyebiri bangamba lekayo akagoye n'ogamba nkasanga nga bwe nkalese era bweba wakajjewo ng'obaja wakajja era akamaakinga nti yakalesebwa ati n'akatereeza omusajja nga wafinda tosobola musiba abasajja b'abantu benzu nze n'abasajja bafumbo b'ensanga emuneyo waggulu neŋŋamba ekiki bawona mwezi kyokka nga bamanyikibwa abantu ng'abanyi beeyagala bakabiiko mbe benzi naye mukama ajja basasula okwenda ekitegeera mukama nti abamusaba nabo bangi bambi ebizibu abantu balina bingi okwositakowa naye azirimu waliwo naye kyalaba nagamba naye nekyo nakyo musajja olaba dodo nekyole kyenandyagadde abasajja abakazi bawagamba atya nti agenda mu spa n'omugamba ngenze kale hani ngenze nawe nomuleka tagenze lwaki oba ogenda oleka omusajja ogenda mu spa manya ekibeerayo omusajja afuna olunaku mu wiiki lwotali bize nga santi kola spewak otandika okufa ku musajja bye basire kwini bye muvuma nti basire kwini bye bakolera abasajja sooka n'amukolako n'amuyonja n'amuyooyoota bwe ng'oli eri bakubidde esimu nti oli bize naye ate nno kati balimba n'olimba nti ngenze mu sipa kumba alina sayidi gyagenze bamukole simanyi ebya sipa kati wakimanyi ne mu saluni waliwo omuntu gwemanyi yangamba mbuyeta baawe amuwerekera ku lunaku lwa saluni konze lwaki mutuufu nagamba bawala abo amusajja enviiri atosoma omumasaji omukono guli eno bwamumasaji ngaadda mukwano ate abawala bakola mu saluni zibeetega mbutukome wano nalina omusajja nga alina akajinja k'okusala enviiri buli weekend mukama yanyamba twayawukana naye mukama yanyamba twayawukana olwo omusajja yali ayagala saluni naye abasajja bo every week abasinga bemanyi basajja every week eba olina okusala n'enviiri biki yes kati oli alibbuba olina ebbuba musajja watera agenza okukulanga tugira yali ayagala nnyo eyo saluni mukama yanyamba ne twawukana yalina akamanyiiro kangi oyo omusajja omumpi si wa Masaka basajja abampi balabye naddali bumpi si byangu ebya relationship bali bakujozako mu relationship nowera nga abananga omusajja nanjoza mukwano gwange my personal person my soul sister yaŋŋamba Irene omusajja akumanyira mwesonyiwe nga gwe tobiraba nabirabanga naye nga mbibuusa amaaso oli mulaavu omusajja yammanyira oli omusajja omumpa naye omusajja yammanyira nampisaamu amaso nze olaba nze nagendako neewuwe nga nkitegedde aliyo n'omukazi neŋŋendayo omanye okutuula ku mulyango naye nga bo bali muli oba baali basize na out bakomyewo waliwo eyankubira maye nze nalina obwo omuze okuwa waliwo omukazi yali mbimanyi ebyo noleka yankubira naŋŋamba nno yono yakomyewo yasitudde namugamba kanzijje ekiro ekyo ku makya nakeera ku makya saawa emu nentuukawo banaye omusajja yatya n'otula kabalaza abayize byakola oba nalina muto banaye laavu yali nga yantuusa ku kiki ekyo nentuula ku mulyango nga bali mu nnyumba byanzigwako naye nalwala ebiseera ebyo balaavu nalwala n'emmere nemukulya nga nkaaba nga baŋŋamba owonye omusajja abadde akumanya wa relationship gy'obeeramu ye naye ng'olaba bakumanyiira naye just nga laavu ekuzibya amaaso nga tosobola vaamu naye bayirayeko kayina laavu bambi kayina laavu omusajja yali awunyanga bulungi omusajja ng'agaba ssente ng'alabirira bagamba waliwo n'abasajja nga mugagga naye ng'era ajooga ng'akujooga n'amanyiira gwe omusajja omugagga banaye tubaagala nabo balina ebizibu bajooga balina ebisiraani abasajja abagagga baliko ebizibu
Nesi bonna akoloobo abakweyambulira. Yeyambulira mpoze nina mukwano gwange omusajja yamudibya. Bana ebyo ebintu gye nze ndabye buli kika ky'omuwala abalungi abaakula batya buli kika ky'omukazi naye abakazi balina ebizibu. Yali mugaga n'alyoka amweyambulira. Kwegamba yamusiranya nga ye tayagala afune muntu mulala. Buli gy'agenda bamukyawa. Buli gy'agenda oyo amugamba nedda. Gwe ne weewuunya lwaki omukazi onogamba omwana omulungi n'odiba bw'otyo kumbe baawe yamudibya kyokka nga mukazi watuhaki namba 2 naye yanobaayo yavaayo. Era ne kati era si mufumbo ndowooza. Si mufumbo abeera mukazi kyokka omwana omuwala oli yalungiwa. Kale ebintu ebisobola bannange. Ennaku zino beera mufumbo ze simanyi banaafumbirwa. Ojja ofumba bunyuma. Mukwano. Bunyumira wase okungamba ekintu kye kirimu mbu. Ai omanye gwe okubeerawo ng'olina omuntu omukwano gwo. Ng'akola atya? Banna. Agenda kudda waka nga kyensanyusa. Waliwo ebintu bina nga bitambula ku TikTok asiku yaddayogera. Naye nga bituufu. Ekimanyi obeerawo ng'oli singo nga tolina muntu onyiiganyiiga obeera n'ebirwadde bikuluma ku bbiri okera tolina nasobola kukubuuzaako. Ate waliwo wabeera mu relationship ng'olinga aliweka nga tebakubuuzaako. Lwaki oba ogibeeramu life is short. Ate nga batogenda jigakanga ekitegeeza tubbe basajja b'abantu naye nga bo bemubba babbikayo abakazi nga tewababbako ennaku bakazi bali serious ennaku zino bannange wabalisa ki abasajja ali akuuma ebbaawe abakazi kyolina omanya buli wooli position waliwo ajagala w'omuteerawo otyo mala yayingira ate abasajja bo bamanyi they move on so fast tebalinga bakazi ogenda beera eringa okaaba yasigale nga yeefaako atambula ali atuyiga okulabirira abasajja baffe kulabirira right otekamu sente omusajja sinamutekamu sente no like omusajja yakutekamu sente anti ere oli ku bya 50-50 naye ndaba ennaku zino bannaye biri tight anti bw'ogamba okulabirira bw'ogamba kufumba right omusajja muyonje kati kyogamba n'abakuwa kati kale nga takuwa nnyo kyogamba oba tugenda mumalabirira oba mala budde bw'aba mpa katono nga ndaba afaayo nga ndaba agezaako bambi nga ndaba afuba okuba simulabirira but sigenda kwemalamu nnyo nze byonna mbikola byonna byebimu oba obikoze ate obikoze ogenda n'obirawa ku simu gabita n'ogamba kale singa nakikola n'oliba wange nze byonna mbikola nze nina omukwano nze nina omukwano nakulabedde yonna nebbuba era kati musimanyi nakumanya bannange kitegeeza nga tosobola nafumba namugjawo byabasiraamu kirungi siri musiraamu abasajja bakatuliki munaye batera okubeera ne bakazi baabwe ogwo omu bwati ennaku zino n'atali busiraamu ennaku zino ekiri eri naye bwe bagamba sinaawayenda naawe yenda mbuwe ebitowe mukuuma obufumbo ate bitabikuuma bufumbo muba mujja kweretera ate ebirwadde nalina mukwano gwange gwe mmanyi yasalawo okukola ekyo baawayende naye nga waayenda ekyavaamu ye omukazi yeyaleetera omusajja obulwadde aba yakikozesanga busungu omuwala kyokka nga omusajja kyeyakama gye yagendanga okwenda ye yayambalanga odoye n'agenda gy'asanze ate abakazi okimanyi abasajja bo bambala n'abakazi weewaayo ate abakazi tebaagala kwekebeza abasajja bambala ddi mukwano ndeka Irene tozja mbigambo abasajja bambala obajjawo abambala ekyo nange kankisirikire ndeka mukwano omukazi yeyaleeta obulwadde banaye omusajja yabula omutta okimanyi omusajja oyo yakuumanga ng'omukazi amusibira nayo yeyalinga akolerera omukazi bano abakazi bakolerera tokola omusajja kimu akikuleetera nawe oba oyagala ki naye lwe yamutaamu akatono ndowooza omusajja ama yayenda kati ndowooza no mikwano gye
bamugambanga nawe mwendeeko okakane nola ebyenza n'abakazi basajja baabwe kye namala okulaba kubanga oyo mukwano gwange mbadde nkunyumiza oyo gwe baadibye manyi bbaawe yagendanga yeri n'alya nakkuta mukazi wattu ng'abeera n'agamba bannaye mmesenga kino ne bwekiti mmesenga kino ne bwekiti nange omukwano kyokka muwala muto naye yagenda n'ayendako mukazi wattu ebbatu lwakuba buli lwe yayendanga omusajja nga amukwata kweko nno kwokwo yamusiraaja oba yamukola ki buli wayagendanga okwendanga omusajja amukwata ng'amusanga iye yakimukula olaba kati yavaayo mu bufumbo naye era nawaaba agenze sajja amukubira essimu n'amugamba nakuleka kasita weetaaye kasita abaana bange nabakuggyako alabetindakine bwe yagala kati anoonya musajja mukulu ayagala musajja alina ssente akati ali ready okusitolinga naye bamuvuma mukazi wattu watindaatine ku myaka gyo mukazi era mukulu naye kati omukazi omukulu omusajja alina ssente kati netakozeeko talina kasente bigaana abasajja abakulu abalina ssente balina families kozi era agenda yingira mu relationship y'abantu abasajja nga baagala stress obategeera otya olaba omusajja nga talina ssente naye ngaakwaniriza eno nene ng'alemedde ku bakazi baatasobola gye bali abasajja kati definitely abasajja ennaku zino pasi gwe wagambye tofumba namugjawo abasinga balina abakazi munnange maama nze nsobola okwebaka nkitegedde ali eri n'omukazi I can't sisobola buli wenna ekisebe bati mbuliri oba kati amukuttewa oba amukuttewa namanyiira oba kati akoze atya ojja kwefunirayo gyoyo gwenina yoyo banaye muwakana abasajja gye bali ate olaba abasajja gye bangi abaagala n'okusetolinga gye bali bangi abatuufu naye lwakuba tebamanyi wakubajja nanti kati abasajja bagamba abakazi abali redde okusetolinga okubeera mu bufumbo nabo batono kati ennaku ate abasinga ennamba emu baafumbirwa dda n'abakazi nabo bagamba abasajja bayaaye omusajja omyayo yaati n'abakazi bayaaye omusajja omyayo yaati kakiringanga bana bagamba simaati tazimba omusajja bamuzimba batya bw'omu ideas zo mpozi ezo ideas zo ziruma omusajja bayidawenze nange sikiriza muntu kuzimba musajja banjagala omusajja atambulire ku magezi ge otherwise waliwo mba mwawukana tebikuluma nanyi bikuluma omukwano gwo gwonna gwonna gwa westinga guba gukuluma ezo ideas olina okwenyiga wano we walina kufuna ssente olina okukola kya bayidaye nange saagala nnyo omuntu azimba musajja kubanga birima kubanga kati ekyo ekintu era tukirimu neno wiika haba sister akirimu ganda wange yazimbye omusajja we from splash to the top amunyoma naye omusajja oba oli kyokka oli omuganda wange yakula bulungi ate mukazi mukozi naye nga yagwa ku kisajjasajja naye yagwa ku musajja bange naye azimbye omusajja yakyuka n'ennyambala omusajja buli kimu kyakyuka n'emmere gyamuliisa bye yamusangamu n'okyusa omuntu wo okumba omukyusiza balala nze bwe byabinyiiza binnuma naye just oba olina kyekoleranga gwe simuzimako but kyeŋŋamba in my mind kiyinza okunnuma nenkukyusa nenga bali yambala bubi nentandika okwambaza obulungi nentandika okulaba ekibi nondekawo nga maze okushepinga naye ate neera abasajja bye baagala sabyakola ki ebyo byokuba ekulu like okubafaako omwambaziza bulungi nadda ku ssente ze naye olina just kumulaga nti nno bye bambala we bati ng'ogenda ewantu nga wagulira engoye ziriwa nga nina n'abaana bange muteeke musajja ssente musajja alina okunteekamu ssente zensobola waliwo ebintu kale nga abakazi betugula
okitegeera bino ebyomu kisenge ebintu by'abasajja obimanyi kati amasuuka ebyo bintu bwebityo ebyombigula naye nga kulungangula ebyo byejjuse no boxer I can ebyo bya mu kisenge esaati sobola ndeka yemu abaagala abasajja mubabagulire nze saagala nnyo okukola bintu ebyo webityo nze just nkola bino ebyomukwano kumulabirira ebyo sobola kubyejjusa nnyo kubanga nange kiba kinnyambanga nze naye mbu kumuguli kyova olaba era nze mu buli wiiki tufunayo olunaku ne mulongoosaako ng'omuntu ne tukolayo kasipambi kibwe bityo ne mulongoosaako ng'omuntu omusajja yenze mba mbyagala ate okunsasula ate relation kipa andabirira mpa si mukodo by the way si mukodo kubanga omulaba yeeyanza buli kimu kubanga asobola okuŋŋamba otuukiridde mukazi wange olanze mbwa Irene wange nga wendi nagamba otuukiridde you are enough right buli kimu wali ebyomu kisenge yagwa mugabira buli kyalo nkuwadde nze sitakindaganga nako sikimanyi nti oba ayinayo ebbali oba sitakindaganga nako baidawo enkumbi byo sibisobola like ebyenkumbi byetaaga abantu bali abamaze mu bufumbo myaka 3 ng'obadde naye paka myaka nze sibisobola simanyi omusindika mukira muno ngagenda onaabe I know how to do it naye nze ebyenkumbi nedda nze omusajja wange ye nze mmanyi ekyokukola omusajja wa Irene ye bambi olowooza ku musajja sente omusajja sente wali muozeeko boyfriend wa anyone wabula sijja kulimba naye ndi mukodo ku kyesente naye naye nga kyekituufu bwe kirina okuba omukazi tosobola laba nga bbaawo alina ekizibu n'otamuyamba teba relationship kyova olaba love is not enough it's all about kutegeera muntu newoonamula gw'omukwano nga tewamutegeera eyo temujja kubaawo okitegeera mujja banga mukyankalana buli kaseera ojja ba like nga atali enough wekweshoninga oba wange oba si wange oba akoze kino oba ali ekyo kitegeera omuntu womutegeere nze wenjagala omuntu nsaka kumutegeera because love yo temala byonna omuntu tugamba wano oba namala kukyalira bino byagala n'omukyalira boyfriend boyfriend my man just sagala bya boyfriend ba boyfriends babanga you know bakwano banga abalenzi they are my boyfriends kati mba nakwogera ki I know gomuleke kale yo man kimana wewa title ngola kale yo man tatugenderawo kaseera kange kale is mine simani omutimba tosobola mutimba ai asemujja mukono see your man muteke kati wala betuba planning webinaba ebyokwanjira muteke kati before kwanjira weyekyanga wamakwatira mu bintu ebyekisirusiru appetite ate nze wa relationship gyenabeeramu kukola dodo naye okumanya nali njikooyi nga mpulira njagala kukwagala muntu wabweru genda kale nkola omukwano n'omuntu ate nze wenfuna ekyo ekintu relationship gyendimu mmanyi eba ennemu onaaba byakola kubanga nze wenkutuuza nenkuza neŋŋamba kyusa kino ne kino kubanga nze omuntu ali direct nkujja neŋgamba omanyi hani kino ne kino wekitulina okukikyusa kubanga naye ali open gyendyabiŋŋamba naŋŋamba kino ne kino kolaba oti kyusaamu okutegeera ffenna abakazi tuba n'emimwa tuyomba naye waliwo ebigambo kale banaye abasajja omusajja asigala musajja newoolibeera mu relationship nga weefudde omusajja gwe omukazi omusajja aba alina omulala tebabeereyo abakazi ne beerimba newoolibeeramu oba olyani oba olyani just n'omusajja n'agamba it's okay nakumanyira kulimba aba alina omulala
nze have friends sina bika byonna mbirabye bano bali bakazi bayiga empisa abakazi tebalina mpisa musajja mukubisa mpisa transport money akukolera kibakuwejjera sente zo omuntu nagambe omuntu woba omutegedde nze ngasaba omusajja transport money nze zenna yagamba kutuga olina omuwa sente za transport no like mpozi anti olaba kiri bwe kitye omusajja yenna wemuba mwegase n'omukazi omusajja wakukola like oba nagulirayo ebimuli oba nagamba hey babes ne sente zizino nzikuwadde aba kitegeera anyumiddwa asiimye si kusiima mu bubi nti nno oba oli malaayi kitegeera aba anyumiddwa mukazi wange okitegeera nedda omusajja batasiima tasiima abasajja bati bakopi bukopi ze sente mmeka ezo tekisinziira sente oba nti nabakuwadde mmeka baki naye omusajja yenna aba alina osiima omukazi oba bemugulira buli kanaku oba mwegatta buli kanaku nakuwa n'emitwalo 2 n'ogenda emitwalo 2 nze zenna omusajja beekazako emitwalo 2 mitwalo 5 neyeekaza mitwalo 2 n'amanzi nze omusajja mpa upkeep yemmeka maama ey'olunaku eya wiiki ampa weekly that's on me zampadde kale nsobola okukozesaako kyenjagala tosagala musajja mugamba naye nze kale sijja kugamba nti mugamba njagala sibanviri bansindikiriza biri soloko bintu biri soloko ebyo bonga nkubira musajja hani njagala sibanviri kyokola buli omu akole buli muntu akole bagira basajja bakwana bakazi sosola alinda musajja mbw oyinza n'omugamba ez'enviri nakugamba omwezi ogujja kuki olina kukola ng'omukazi abasajja baidha bosaba sente nagamba nkubiraako wiiki ejja nga takimanyi nnobo kamanyi kyoliko naye mu nsi eno kiramayo olaba mukama buli omu yandimuyambe n'amuwa ku musajja obanga mukwano gwe bambi ate nga agabaye ng'agaba mukama akikuwe banaye abasajja abakodo bazibu nnyo bagamba waliwo abasajja abakopi alina sente yesu n'akuwa ekintu bwe mwawukana n'agamba kumyawo essimu yange oyo taba na musajja afu sibalina manya n'akulangira nagakomyawo bye nakuwaawo olaba nagakomyawo ne tv yange byona bino bizza namuyinako omusajja nno kijampa eba byalina bya kito kijampa yangamba komyawo ekijampa kyange omusajja yangamba komyawo ekijampa kyange agamba kankigabe bayiga wenze nkyokya nokyokya nokulaga nti nkyokyeza ati noyoomu omusajja naye bannaye nalabako nange ennaku mureton kanno otata w'omwana ka fastborn kange kati nga nvaayo nga ndi lubuto nga ngenda mama wange jukira olubuto olusooka oba tobimanyi bulungi emyezi nga kisemberedde ne mugamba kangendeko wamama mpulira olubuto luntawaanya nja kudda nga mmaze okuzaala omusajja ndowooza yali alina relationship ye gy'atambuza nga ndi na lubuto bandi eyo bino betuyitayita ku Instagram suggested oba biki suggested for you simanya nga siraba omuwala nga ayambadde akateeteeyi akange kennyini nga mukubiranga mugamba taata gundi ate akateeteeyi screenshot nga ngimusindikira nga ŋŋamba obaze ne bemakulira mu ngoye zange bakwano bange nkola nabo mu tawuni abakazi suggested for you like omuwala nga people may know mbowo yamupostinze oba just muwala gayamba tekisa profile picture nkitegeera but wategeera otya nti no olusiba n'engoye nga zifaanana nedda mukwano nalaba nga ali gundi omuba wange yali friend we ku Instagram people you might know nga likinga nga amukomentinga nako nogandinga kiringa ekyalo olubuto nno lwali luganye okuzaalibwa stress maama kyobula baali baŋŋamba mpomoze essimu naye nga siwulire obuto natuuka bayira lwagaana bannongosa bulongoosa omwana yagaana bambi
nalaba ebifaananyi bingi ng'ali mu nnyumba eyaffe nno gye nabeerangamu nga ndi lubuto. Omuwala ali omuwala biteekesangayo nga nsomozi. N'abasajja balina empisa embi abamu so wange abamu gwe nafuna disclaimer eri wano. Abasajja balina empisa embi so wange. Abasajja beze so wange please. Bada elava empya ensesa. Si mpya eno. Watandika mwaka guno. Mpya. January. Tuleke munawe ekyali mpya. Singa badde myaka ng'etaano nandibadde gamba iyo ye naye nga simuwabudde nga mbuwaate oli gwe nasanga ate wangamba yo tomuwabudde nga webitowe bityo. Yeah. Right now nomuwabudde. Okay fine. Munenge gye bali abasajja bamanyira naye sa side chick najja mu nkugambye omuwala nga bipostinga ebifaananyi ku Instagram buli kimu napost oba relationship ye yatambula kubanga bakuzana anniversary nga bakuzana za mwezi ate oli omusajja wano nga yategera okulabirira omukazi nga taata w'omwana wange asooka ate ng'oyo omukazi kale oyo guy ex wange tata w'abaana yasooka yalina bakwano be nga bayitanga baganda be naye kwaba bakwano be nga kuliko omuwala gw'ayina naye ndowooza oyo omuwala ye yamuleetera n'oyo omuwala kubanga balina baba luganda baba cousins bali awo webatyo nagenda otunula bifaananyi nga ndaba omuwala gwe nali ndaba ne mukwano gw'oli bawange naye mulaba noono omuwala ne ŋŋamba kyaka ye yamumuleetera oba yamusima n'amugamba mumpe ne ŋŋamba bannaye olubuto lwali lunnemye okuzaala lwali lunnemye sekutwala naye era bannongoosa okumanya jjukira naye n'omukubira olubuto we lunnuma sente baziwadde gundi y'eddwaliro erubaga gye nazaali gye bannongooseza naye omanya okuba essimu nga teriiko kyokka kimanya oli mu ddwaliro nga teriiko kyokka namugamba bambi wenkubirira wonna kubanga kuba nalina ssente zange ze nakolanga era ze nateekawo essimu yaddako basaa 6 kumba oli yasize ne mukwano gwe bantu yasuze naye bayira yamuwasa era gwayina ye balina abaana abo kubanga first born mwoyo omusajja n'agenda newaabwe n'akyala naye omusajja yakyawa omwana wange tamulabirira nekati yamuyaŋŋamba yamumpa mu bulamu yamukuwa mu bulamu yamumpa mu bulamu era omwana wange first born wange nkagala nnyo by the way kyokka kaafaanana ewaabwe obagere paka ku mutwe bane oli omwana yafaanana abasajja abo abatalwira obugere bane omwana yafaanana ewaabwe omusajja oyo naye kwakubanza omwana wange oba alina loya yange ba teyeeguyaguya takubuuza nkodda gyaliwo tayagala mmanya nze tabimbuuza ebyo tabimbuuza omwana wange simanyi lwaki kubanga talina kyamanyi ye amanyi n'okumanya daddy cares you know kubanga nze natuuka n'okugamba omwana wange ne mugamba daddy yakoze kino nonno nga nze akikoze nga njagala kale muli afiringe nti I have a dad yakola daddy we yali abikola buli kimu naye yagenda akyuka oba omukazi ye yamukyusa oba alina bye yamuliisa banna yabimuliisa ate nze nabiroota nako omutwe gwange guloota nze kulya bintu nsobola okulowooza ekintu nekituukawo simanyi lwaki nina ekyo ekintu wallahi nsobola okulowooza ekintu nekituukawo naye kyakabambi alina nambi yakyawa akaana ke nekkuba eriraba omwana we ndowooza yaliziba abikazi babikola nze sisobola nze nga ntandika nze ekisooka njagala abaana nga ntandika ty bambi okugaana omusajja balina empisa abakazi tulina empisa embi bayedawe kitegeeza basajja babagana okuwasa basingo maaga abamu babatuufu kati ate ne basingo maaga oluusi nabatabulaminga abamu okukyawa abasajja nze mba n'omusajja mmanga alina abaana be nga abaŋŋambye I mind my business lwaki mba nnonooza era nkukubiriza nga mbalabirira abaana ebyo bikolimo banaye teri kinyuma kubeera nga omuzadde alabirira omwana we bambi kati bwaba baleetewa nti nze nakulira namaka tata waffe mu mbeera yonna kubanga tetuli bagagge wa mama wange tata wange banaye bali abantu baatoba mama era balina omukwano fewaffe nga mama wange namusomberanga abawala kyova banze nina life zendabye nga musombera abawala bonna nga babalabirira oli nakukabye enaku nomugamba ti tugende waffe makindi
eyo mu kizungu nga gratitude naye ng'omugamba tugende wa mama wange kati wabaleeta ate basajja bwaleeta abaana ewaka bazadde ebbali bano bemusanze nabo muli mwena naleeta abalala ebbali nga sitabaŋŋambangako naye nga bazadde like nga twekwana nga muli mwenna ndowooza nga mubeera mwena naatera okukweta abaana n'azaala omwana n'amata nga ali fresh obanga oyo muzaali nga nze tamundeetera oyo aba yagenda n'ayenda atwalire maama waakuze sisobola kwoli gwosanzeewo abantu bagamba abo abaana tebasiima naye kale nze engeri gye mbaddemu eyo life maama wange tatange bakuzizza abaana batalinaako batata baabwe tebabayina bamama baabwe kitegeera naye abaana abamu babasiime kati nze sikimanyi nti oba tebasiima kozi nze kyendaba ewaffe kozi nze nagambye zinakulira mu maka galimu omukwano era mama wange ne taata wange bannange obaye batusiiga omukwano aba balina nakisa kingi oba nina kisa naye si kisa kubanga buli muntu gwembeeramu ye balina omukwano bange yena waaki ekyo kirabika okaaba ggwe mulaavu olina ekyeja olaba nkabira mikwano gyange kakyolonze nze mukwano gwange asobola okuŋŋamba bbaawo ekina ŋŋamba nekugamba gatusalewo kiwaba ali waffe okulwanira tulwane waba taali tukite life goes on okitegeera iyo omukazi tumugambira wobeera ng'okimanyi no waliyo omukazi naye banna eiza kwesonyiwa okitegeera wabbaawo akutongoze ekyo naye tukimaye ffe tuveewo ebintu bya relationship byakwekaza sikubeerawo mu relationship nga otambudde n'omusajja bakuyita zonto laba no kizonto eno batugamba ti sikyagala wallahi abasajja webatyo kizolo nze oyo gaye gwe ninayo ŋŋamba babeereeyo mu mboozi n'abasajja abasajja ne banyuma bakazi baabwe ono omukazi wange oba kiki kale n'ogamba mukazi wo n'omunyumya mbantu nti oba nnyogoga annyogoga abakazi banyogoga abasajja nga balina olugambo mbu gye bali abakazi bonyogoga nga yavaaki omuntu alina okubeerawo omuntu alina okubeerawo naye si oli woomu omungi kozi buli obeera woomu ng'omungi be bano abasajja bamala amangu dakiika emu eri waba wamulemye waba wookya nnyo olina okubeerawo omu naye ate si nnyo kibola some people say but they don't want bano abantu abapulinzi naye abantu naye ebyo ebintu nno biyamba lwakuba abantu abamu munnaye babitwala babiyisaamu amaaso nedda ebintu no tebagala bapulinga because they are too warm no wala abantu ngagamba nti saagala muntu alina those twins wala batayagala ambaga bebalabikira bubi naye bireeta ebbugumu kati osobeera ku nnyumba etaliiko luggi okubeera ku nnyumba eriko oluggi netaliiko luggi osobola gisulamu so kati ziri nzigi zigalawo zikuuma wakuugamba tubinoonye nzawo advice abakazi babeere n'ebintu ebyo the twins owulidde mukwano ebyo ebintu biyamba omanyi sometimes n'obwagazi abasinga n'abazungu mpozi abazungu bebatatera kwagala bintu ebyo era wakubuuza what are these tebabimanyi birungi wali kyewagambye nti oba olina kyogenda okola do it for you bw'oba osazawo okufuna ga twins kikole ku ggwe kyogenda kifuna oba watafaayo ekyo kyokiganye tukikolerwa by force omusajja nga tali nnyo era muntu waki kyogamba mbona atalina twins anyogoga sigambye nti no twins zireetera kale ki n'atalina twins abeerawo yes kati what's the reason for the twins like kwongerako bugumu luggi luggalawo lukuuma maka ga muntu I know, right? Please. Wallahi nedda ebyo bintu birungi nze naye experience zembaddemu
basajja bange kyevalaze mbafunamu matisamunayo kati sweet yatugamba ye munange tayagala circumcised kati since okimanyi abantu abata by the way I have a friend yaŋŋamba naye gwe Irene okimanyi omusajja atali circumcised awoma sini bwe yagamba egulira mbu thank you awoma mbu naye lwakuba nze simukale simuyina nangako mufunyeeko tatajjukira oli omwana kama yali yamumpeesa kirabo naye maama lwakuba munaye anti just kale abantu bakigamba mbu kibeera kikyafu endwadde zikwatirwamu abantu omuntu omulongoosa omuntu omulongoosa naye abakazi no bayonje abasajja wallahi waliwo live gye nalaba yo omuntu omuserebiti siwamwogera maama yajja nga alina n'akajjonjo webati bannange ogera bajja kukolera live sobola ndeka nze sinmuntu wa gundi yali musajja kyanga mutegedde naye ng'alina akajjonjo yuno bajjukira abakazi tebabafaako kati nga abakazi badde no nga bamusekera abakazi bakoowu tondabira bwoba ondabira nga bwogabe kati nga wowo bwakulabirira I think I can really make an effort because wali siri maama wo oli muntu mukulu take of yourself I can guide you naye kati lwaki obeera n'omuntu atakulabirira okimanyi n'ebyokwagalirawo omuntu no nga takulabira ng'ali kuzira oyo oba omala maanyi nesooka ndowooza kulaba zisooka kubeera naye sente bayitayo ekintu kikulu ogenda n'osanga kati omukazi the single mother onjagale togenda kundabirira nina okunoonya sente okuweerera kitegeera okulabirira nina n'obuvunaanyizibwa obulala nina n'abazadde benina okuwa ku weekend nemugamba mami kiro y'ennyama mami enkoko sisobola kwagala nange musajja abasajja omukazi nawaalibeera ne sente zitebanaye abasajja balina olabirira abakazi neweluba 10 oba omuwadde emitwalo 2 waba abagagga naye nze mukwano 2 gikwata naye mpozi olwane data yetukozesa weebityo osasula wifi mwezi ate ngula data owebiri ow'olunaku data wonadduka bwati n'ebyo kisobola gula data nze sibalira mu relationship lukungula mbu oba ssente I do everything for happiness njagala nnyo essanyu kyova nze mbeerawo nga nkimanyi 100% byonna mbikola nze sibiriiko oba oli nabimukola nakola ki bikola bweba kukyawa basically gwe nawe bakumenya emitima ogamba tugende mu maaso because nothing to do bakumenye then what nabasajja lwaki babenda bannange sikimanyi mukwano mbu kyabatondebwa kyobola abakazi abamu babatuuza n'agamba kati tojja kuyenda kankukola ekintu ogende bwoli tekajja yimuka ate nga babikola nkugambye nze ndabye abakazi naye omusajja n'akitegeera nti gwe yakimukola akukyawo ayagala okutambuza ekintu kyabwe ekyo okukyenjeeza asaana okukola ekintu anti oba watta amakage kyoyinza okukola nakulabyewo abantu tipu kampiseeko ku makya yesterday omusajja asobola okukola ekintu mbu kirungi era bambi kiba kibi kyobola abasajja omukazi wo waba like tali enough mu kisenge mugamba akyusemu akole ku byalina okukola naye biri byogaye muno butowooma nedda mukwano bajja mutugirwa mu kisenge bajja musalako n'akantu maama kati anti lwe abasajja akomawo kikoowukoowu okitegeera agudde eri ali ku ssimu akutunuulidde takukwatako yadde omuntu oba olina okugamba omuntu onoomugamba mukwano ennaku zino nga wakyuka nga tokyali nnyo switi nga luli kiki ekyatuukawo byangu kumukuba osula eriso olikanudde mukwano
wabula ne bakikugamba omukazi ndowooza osobola okubira buli omu wabula omusajja ondamanyira ngamba atya mbusuuma ate abakazi otumanyi era tugeya kyo tekigenda vaawo nze omusajja tasobola kunkola kino ekitagamba mukwano gwange gwe neesiga okitegeera era mugamba ono kinewo kimugeya nkugeya abakazi tugeya waliwo betasobola okwogera naye waliwo ebiyitawo maina asobola bikugamba anti abakazi naawe babayi ojja mugamba omusajja waawo naye lwakuba nze mikwano gyange sibalina bambi buli omu akika ekyo ng'oli asobola okwagalira omusajja abaana beekaza agekola nagamba bambaye Irene nga bamulabirira nnyo neyeetega omukazi mbaawo n'afuna n'abaana batomanyi kumanya ate abasajja baagala abakazi emisegesege mu kisenge bwe bagamba mbolina okola simanya crocodile style nze sisobola nze by the way I only do one ebirala kale waliwo ebintu byokula ebirala mu kisenge bisikiriza omuntu naye oba like onion biki ebitegeera naye nze styles sijja kulimba simampulire bagamba kagooti oba kabuzi banaye nze bwe sibisobola sensobola newenaaba omubiri gwange ngenze bane bakola sijja bikola ebisima style I only do one plus the other things biki nze nga bwondaba kiwata kyera oba olina okinyenya otakinyenya waliwo ajja kinyoola omusajja abirabe nga babyogerako ku media biki onyola ekiwato waliwo abantu ababeera mu long distance relationships naye nga kale just babeerawo nga gamba omusajja akyusa omusajja oba akyuka atya bannaye oba omusajja oba olina like okubanga omukolera ebintu ebiba bimukyusa embeera buli kaseera okitegeera jjukira long distance naye nze sawa long distance relationship era baba bajja kunnimba bambi sizaagala bambi mpozi nga long distance relationship ya wiiki naye ey'omwezi mwaka eyo baba beerimba ate jjukira buli obeera mu long distance relationship ali Uganda yasobye tasobya ate Uganda eva yaba yasobezza anti munnaye yaba n'omusango relationship bambi yo tebeerekamu bambi mpozi nga ya wiiki ya mwezi olina omu updatinga buli kimu si n'ekyo omanyi ezo long distance relationship esaidi omusajja oba omukazi asookera neyekyanga n'akwekyangirako mbolo yekyanze olusooka olwokubiri olwokusatu ng'eri alina kyayisaawo alina olwo gwekuta naye kiringanga ne ku musajja neyekyanga kumbi alina kyayi relationship si nnyangu nawe abantu zibakolera naye mpozi nga ya wiiki ya mwezi naye ey'omwaka myaka ebiri naye life is short awo bagamba osumagira owedde bayive nange binsesa nabali relationships zo za Katonda si nnyangu waliwo n'ababeera neno mu Uganda nga balinga bali mu long distance relationship nga omuntu omulaba nezo relationship zikyaliwo nga abantu babeera wano mu Uganda naye ng'omala ennaku bbiri nga tobaye muntu 2 mwezi owa bize waabutegedde bize ki bali bize oyo aba kumalira budde abatakwagala abantu bemalira obudde ate waliwo ne baana abeera babekanaku ne beekoowa waliwo nga ne buli wiiki tayagala kulagamba it's too much kasambera nga mwogedde buli wiiki tweraba biki nosaaga ekiri mu relationships wakitegedde okwata owuwo tibamukubbako Irene ani agenda omubu simanyi wanaagendanga jibale nga tumaliriza abasajja bababba wamma do you believe in that abakazi babagamba wabbye omusajja wange omusajja yeetwala yagadde wamma tebamubba yama abakazi basindikiriza abasajja n'abakozi nabo bamanyi okugenda naviira anti abasajja nabo abamu tebali romantic
otuulaawo obukazi biki kazi banaye tebali basajja tebali romantic abasinga ate abantu ate Abannayuganda n'abasajja Abannayuganda nga bayi most Africans abasinga tebali romantic kibamanyi tabali romantic as such really abaana nga gye bali abayi romantic gye bali abaavu basi bajja kunzita kyogamba abaavu bali naye naawe bayida abagagga tebaba na budde bwa mukwano tebabulina mukwano bayida n'abagagga okimala abagagga bayidayo abantu abeegatta n'abo abantu batyo abagagga ndala tebamalaako na mu bisenge nze wendaba gutulaba kituufu kyogedde abaavu balina mukwano naye abasajja abagagga biba byakumala budde tasobola kukola byoyagala kubanga kati romance oba ogiwadde nagiwadde dakiika zaawo sajja kyattu kikowera na ku romance sajja abagagga kyebaka biba byakola ssente zaabwe romance yokka nga kigweri nga kyebaka aino naye bano omwana teteri mwavu kale ani omunaku ani baba ekigambo kiisa kuwa kiisa omwana guzimba dakika 3 ali kumulwa noyagala kuba kiki ekyo kiisi alina okulaga aba abakambake abaana abazimba emimwa novayo n'owujja ebimonoka abanna ajja akiisinga baabi olemwa nga kikyokiisinga mukwano naye abaana balina omukwano bambi naye nga era relationship ziba za mukwano teri kirala akwegatta sex teri kirala toyanza Irene relationships ku Irene relationships effect na sente na sexy na love na sanyu kubeera awo na muntu so kyekikutwala mu relationships sex kufuna masanyu ga mukwano ago gonna sente kundabirira kubeerawo nga bankubirako holiday nze nsiri neweeba ennumye ensiri neweeba ennumye era Nina okugamba. mu bano abafifi benkugambye bagenda okuluma emimwa bagenda okuluma amabeere abo ate abasajja banaye abasajja naye balayi bajje bakyusa abasajja lwaki baluma abantu amabeere simba erinyo baŋŋamba bwaluma tebamanyi kuyonka tebumanyira bwekevula buli omu yantuziza senga yatunyuza osaaga nolisikano gutyebbere golitwala anti kyova nagambye abakazi balina olina okubeera open n'ogamba omusajja ng'akusika ebbere ogamba abafa eno si lwaba bandi kome wano waagaleka naye buli musajja amanyi waakwata mukazi we baidawe ewali feelings z'omukazi aliwa olaba ababuuza tabuuza tabalina mmanya gwamugamba ogamba owaayi wano ewali feeling gwamugambye wano anti obulaba oba olina otegeera omuntu wo si bye bino ebyekiyaye omuntu oba obutegedde omanyi nti wenamukwatako wano we bati mubisambi asobola okuba wait ebisembayo ebisambi byaguba anti abakazi bayidayo bakyafu abakazi bakyafu abakazi bayigenga okwekebeza ezo infection abakazi abagamba nze ndi mukalu teri mukazi mukalu infections kyobola waba olina okwekebezako westeaming n'omusajja ogamba waliwo omukazi akugamba oba lwaki nze omusajja so like we can play sex naye ogusooka amazzi ne gajja naye oguddako nga ezo ziba infection bayida omuntu aba alina okwekolako nebibambira family planning ebimu bibuza amazimbu ebimu family planning ezimu si zonna abantu baba nze ndya nnyo ebibala ati bagamba omukazi alina amazzi mulabirawo kungalo ati eri naawe kati mbungu otandika kati ng'oli omukazi agaba kati nyina buwe bati bugaba tegaggwayo
kati wano era gwolengera buno we buti bugaba tegabonongo bulaba bungi tulina gwolengera wano wallahi gaba tegaggwayo buno bulaba bugaba mazzi buno bulenzi buno nalina ekisajja kyange nga kinene mu gavumenti eyo naye nga nekikusaba engalo nekigamba eta tulaba oba ina amazzi kyankwana naye lwakuba like nga bamanyi abo abantu baba n'abantu baabwe neryawo katono sente nenkita naye yaŋŋambanga yampitanga my sweet babies nga nkebere ŋŋamba wesunza nakiri wano ŋŋamba gano tegaggwayo gano n'abasajja baseegu naye anyway nsajjaganye nange ebintu byekiseegu by the way naera bintu bya kintu kikulu era byakikulu nnyo kubanga era singa omusajja akugambirawo awo nagaba teyaŋŋambirawo like twali okitegeerayo naye nga bwe twemeetinga ŋŋamba kataba butagasangayo sino yakulangira nagamba temuli kikalu naawe naye gabeerayo kyokka oli amufukira aba mutuufu nze ndi ebibala agamba bafukire mubafukire ndi ebibala bibala ki si buli kibala I think watermelon bagamba watermelon mulungi bagamba pineapple they told me watermelon pineapple cucumber sugar cane cucumber sugar cane abasajja ennaku zino bali aki babakubirako oyo juice bamutaba beetroot waliwo beetroot mulondo bisiwa abeere nga kati kunyumira obeerawo n'omusajja wo nga konna tekayina maanyi ga kisajja mu kisenge nze akumba sina kati beetroot aleeta amaanyi g'ekisajja biyambako gattamu omulondo biki ebyo byansi like ebisobedde manayi like people can view sexy like nothing naye mukwano it is something everything to our soul sexy simanyi abala naye kunze munayi ate ogambe gwe sexy muli muti after sexy nga you're happy life is good life like omubiri gwonna gweta you're glowing era kumakya oba sanyu naye omukazi n'abeerawo nga tamufuna mukazi watu yenna yanyiiga mukambwe omubiri gwesiba gwonna gwesiba funa omusajja babagamba yanika tiktok enalaba ono modo music yagala mupangisa abasajja tubakole bati mupangisa abasajja mubalage nti muyina abasajja abasajja bayiga olabirira abakazi balina obeera romantic mugulira abakazi ebirabu balina obeera romantic tekerawo omukazi mutudde naye muli waka oli ku ssimu omukazi mukwateko mbisambi abasajja balina obeera nze bannaaye kati ze nefe abasajja tubakwatewa abasajja omukazi oba omanyi wokwata bbaawo bukususu mama osobola mukwata ku ssusu mba nga mutuddeawo biki osobola mukwata ku ssusu bubaganye masaliza omutwe omukwatako ne mu ngalo n'omnyonyogerako n'omuzanyisa olaba newe tubadde tuli mu long distance relationship nga tugenda kweraba nga that day tumanyi tugenda kweraba era tubeera ku simu nga twegamba ebintu twesindikira bividiyo ebiri crazy oba like nze wala ebintu byenda bayida yenze nga bogambye n'osooka nostadinga patinawo nange anti omubuuzi era at first kikyoyaga kubanga amunyonyogera kuba oluyi atabitegera byokola kyo kiba kyakutwala mu relationship oza buli mali romantic mukwano oza buli mali alina love kati oyaba ayagala ki kisinga ayagala kubeerawo n'omuntu nga they don't have love they didn't experience nze engeri gye njagalamu love ate gye banjagalamu njagala nnyo bambi olaba abantu nga beeyagala ate nze njogera nnyo amazima omuntu mugamba amazima kyokkola abantu abamu bankyawa bambi njogera omuntu amazima ne mugamba kino nekino ne bwekiti naate nze omuntu bambi ayagaliza omuntu nze njagaliza kiba kirungi nange njagala nnyo bambi abantu nga bali mu love njagaliza nnyo bambi abantu naye lwakuba nti ebintu bya relationship si byangu neega abakazi tukole ssente yeba ne tukole ssente twefeeko weerabirire tulabirire amaka gaffe steam your souls
Akazi bawunya. Akazi bawunya. Si bonna though most some. Women bambi sibangu naye abantu tebeekebeza bwe buzibu wawulira mbagamba nti omugongo gwe gukuluma oluusi gaba mazzi oba oluddewo okwegatta biki naye oluusi eba infection oba wano mu kabutobuto nga bakuluma ebeera infection bweba infection nange nina gye nali amaye mbeera nnyo mu misomo bedaye nange nina baana ba Buganda sagala kyogera waliwo eyo gundi gye nali njogerayogerako ne mbawala lwakuba nti kamera ntiddewo waliwo ebintu bye nali njogerayogerako n'abawala nga mbabuulira biki abasajja bange koze nga nzaakooye naye nze saagala bintu bya bwenzi koze nga oli musiraamu nga nange ndi musiraamu so munageeta kumba namugjawe so tuzije mukama yamuwa omuntu we tayenda. So you know there are men out there who don't cheat. You know that? Yeah. Hey, there are good men out there who don't cheat. Je bali bangi lwakuba tebamanyi wakubasanga. Ekyo abasajja je bali nga si mwenzi. Ana nga sisi niwagambe tukulinze next time ajja kujja bagaye bannange. Basajja. Batemu. Kisobola. Basajja batemu mu batuge. Ebira byolaba nabeera lubutata omwana wange ng'oli ayambala ngoye zange. Gwe yali akwanya. Naye nensigala nga nkyayagala. So nze kuva ku mukwano kuva ku boy child Oma kale twayanza Irene kale